Oli mulabi mulungi era omuwuliza mulungi wa Daily Still Hope. Ali ku Daily Still Hope tu abali ku Age Media n'emikutu emirala. Oba akatuuka subscribing anagambye channel saagala ogisubwe atunyonyola nsi ya mwoyo ya birooto wotagitegeera era ogenda kubeera confused ebintu tojja bitegeera so olota kimese nga ziwalampa emmotoka kyonna ekirooto kyonna kyolina agwe saba linki awo gabe banenjagala linki ya biro ya channel ya birooto kubanze tesibitegeera tujja kubanga tugikuwa ate mukama mwesigwa ajja kubanga ate atuwa obusobozi wotuukayo kyosooka okukola subscribing notification bell ogiteekeko allow all then owulirize video eziriwo olaba nga temuli ansa ya kirooto kyo commenting awo bagaba naye nalose embuzi ng'ebuuka amalagala kitegeeza ki ate tujja kubanga tukola ki tukuwa kiki kye kitegeeza Matavu Sylvester director Saalongo ate nga yebiyinzika ali ku kamera okubanga ate akusikira ekifaananyi ekyo alinisa hotelo n'ebiri mabega waffe okubanga ate okasukira vidiyo eyo ekutuukeko bw'oba weetaaga kyakulya mu kibuga Jinja ku kyama bukyami ebintu byonna bijja kubanga ate bitambula bulungi. Omukulu tumulina ndowooza tugenda kubanga tuzingako ate emboozi yaffe y'olunaku olwaleero tuli funa omwaganyo omulala atujja kubanga ate tumukomya ndowooza takoze bubi akoze bulungi nnyo. Kakati bwe twawumuliddemu ndowooza nga otwatulaze n'olaba poto ate neyeggala awo nakitwala nti nawo n'okufa kubanga nali mpulira ngenda kufa munamuzi nali mpulira nga sina maanyi nga sisobola kwerwanako naye olw'erinnya nempona erinnya lya Yesu. Amiina. Ate n'ekirala nina obujulizi waliwo esitawadde nga we nali sisoma bwe nali sisoma bansindika maama nga yansindika nekoma lugazi wa kitange kubanga ye yali takyalina buki busobozi busobola kujjika nali mu secondary kuwongerayo nga ate bato bange bali mu primary kati nga babalansingamu minzaani yeekubira najja nenzija ewa kitange kati bwe najja ewa kitange naye ate nga ye agamba ogenda kusoma ate nkola biki sisiraba bulungi we tugenda kwataganira kama bankozeeyo ata maama wonkusasulira engoveeyo beere wa maama nze nsasula akantu kati olunaku lwe naddayo ewa maama wange nagenda okutuuka nga lwe lunaku lwennyini maama nga bali bamugambye ankubiri afunye ansasulire lwe lunaku mu budde bwe bumu bakozaayo ate neeri waliwo enteekateeka y'okukubira nti jangu era neebaza mukama nti omukyala kyaliwo tumutumiddeko nnyo mwagala nnyo nti naye kugenda ku university funyemu waliwo omugwa nfunye okusika omugwa kungi nti yadde byonna ebirooto mbifunye yadde ndaga nti osobola ebirago bikulaga osobola olina kyosobola okukola naye lumu neebuuza nga kyekinkutte kyekinsibye lwaki si proceedinga kubanga nze kuba nalokoka kale ebintu ebisinga mbimanyi kanze njagala nnyo noonyereza nnyo nyinza okuwuliza Jamiru nyinza okuwuliriza nempuliriza Alan nensoma Bible nempuliriza Erica nenoonyereza buli muntu yenna nenkompeyalinga nendaba ki nempuliriza Apostle eze kati life yange gyentambuliramu oyagala nnyo okuzuula okumanya which is good knowledge is power kati bwe namanye nenga kiyinza okuba nga kinkutte nyumba ya kitange lubereberye 12 kubanga bino byonna nali nsobola okukola ki okubyajjako byali byangu naye okuva wennaga kati kanyimirire nsabire ku nyumba yani yawaffe taata awo nalaba ekintu nali sirabangako nalaba omanyi nali sirootayo nnyo nga kyekintu kyotasobola kukola ki kusuubiriza nga connection ziri ntono
bwe natandika okusaba nendaba nga tandika ofuna ebirooto nga ndaba meeting zikubiddwa ng'olaba balinga abali mu kyalo bakubye meeting balinga abakuyise nga banga oli omukuffe bakwaniriza mu kintu nga nedda nensaba neddamu nensaba olumutandika owakanya kubanga ekiro kyo nasoko nga sinaba kusaba ebyo nga nalusutanga tatanga nga mugamba mube wazaala nze wenjawulo mube wazaala nze ndi wanjawulo siringa abalala nze ndi wanjawulo kati nendoota ekirala actually kino nadde nakirose naleero nga sinaba kujja wano nakirose nga ndaba waliwo nga omwana naye nga si mwana nga kyana nga kiri awo kifoominga bufoominzo kiri awo naye nga kikutta akantu kigamba eno keesi nekigamba nga tutudde ffenna nga bafamire kuba we nasalawo okulwanyisa ennyumba ya kitange ogisabira okugiyimiriramu ndabira ddala okukola ki okulwanyisibwa nadde naakamala okuddawo bwe nti nendaba ekikazi ky'omwera nga kikomawo kinsika nekigana nedda tekigenda leero kusoboka nenwana nensuka neŋŋana ye kino ekintu kijja kitya ate n'olunaku lwe nnakubira neŋŋana leero nina okuba obujulizi kubanga naloota omufu oyo omufu namuloota nga tunyumya namuloota nga tunyumya neŋŋana ye kati nendoota nga ngenda ate ku luzzi neŋŋana nesirese omufu ewaka tese omufu ewaka ndeketya omufu ewaka nenzirayo awo ddamu ku magezi nemukwata bwenti naye nedda ssebo guli mufu waffe ate wali nkolagana wakati w'abafu n'abalamu kituufu genda nanga sivaawo sigenda sina gyendaga naye ngenda kugoberera nemugamba ogenda nemugamba mu linnya lya Yesu nempuliranga eddoboozi yange liringa erya ayagala okunsinza amaanyi nensigala nga nkola ki naye mu linnya lya Yesu ojja kugenda nemukwata nali mukuta actually nemukwasiza na mukono gumu bwenti enkola yaligesa mukudde bwenti nemugamba genda naye buli byosse kubanga obadde omufiiriza naye buli kyosse Mukama agenda kuddamu akole ki ampe nemulabanga abuzeewo fyo ng'obumunyonyi n'agenda awo katono manyi nti wali abantu abaloota abafu naye mbulwakuba oyo omuntu we yali ng'akyali mulamu yamwagala nnyo yali mukwano ye n'alowooza mu kintu kirungi era najja nagamba naye mwana wange ndaba okubonabonaako era nkusaasira wano bakubonyaabonya tebakulimba oyo aba sitaani omuntu aba afudde sitaani ayambala kifaananyi ky'oyo omuntu najja yeefuulenga akukwatibwa ekisa naye nga byonna byagenda okugamba okukola bigenda kuba nga bikutwala muki mu kuzikirira kubanga nange nze yali mwagala nnyo ko yali kojjawo nali mwagala nnyo ate nze bwe yafa nagano kaabwe naye kati nkaabira ki kisaaki nze mundamuze temwali mukaaba kati nkaabira ki wasanyuka busanyusi nali nga njagala okukaaba naye nga sikola ki naye ndi musajja nkaaba ntya abakazi be balina okukaaba ate ye yali kojja wange nti mu baana yali abeera naffe nti mu baana abaaliwo ewaka nze bwe yali asinga okwagala kati natuka ekiseera ekintu ekyo njagala okirwanyisa naye nga nzuuka ntya nga neerabidde nti ono mufu mukirooto gomanyi oli ne munno munyumya naye nga neerabidde naye ku luno kyajjanga olaba akamyanso olese omufu ewaka wali ogenda ku luzzi kukima amazzi ate tumanyi amazzi mu nsi omwoyo kigakiikira bintu bibiri kigambo kya Katonda oba omwoyo wa Katonda nze amazzi nakoletera ebibiri nga situdde amazzi nakatuuta emirundi nga esatu nanga situdde
tika ku mutwe kwata mwena gamba gundi ne wadugenda tu chichi actually twaitwa akanyumya manyumya biki yali angamba ino bloko ziraba waliwo bloka zembisi njagala nzooki nimuka ogenda kukola loosi ndako ziwere nenda nga nkutta ekidomera nengenda ku loosi tibanego mudakiika eyo olisi omufu ewaka obudde gwenyumya naye tomutegeera nkugambye ng'ekyambalo kyembiikiddwa siza nakitegeera nga ndabire dda tunyumya kibulangiti nga kyaluma naye we nakitegeera nti mufu ate kati natabuka butabusi gwafa dda okola kiwana naye asigina gyendaga nempulira nga eddoboozi lyange yali suppress nga nesigala nga nenjogera neriddamu nerivaayo yali ayagala kusaanikira spiritual naabula agamba wano naabula actually nalabanga ensi endala oyabulira ngolanga olinga oluveera nengololaba alingalinga ebizimbe naabula n'ekyo nekifo nekibula ali bantu especially abafu obogoba omufu ogagenda n'okomaawo genda toddangamu namugagenda tewali nkonagana yawaki yes nemuganda ebyose byonna mukama genda kubisa ati jobo wakyaliwo essuubi naye emirundi gyonna gina actually okuva ezennaku 7 wezagaana muloosa ennaku zonna ebisinga paka nakati akatakyadda nti ngaera owulirira ddala leero tewali kusasulwa n'okola omulimu baba okoze omulimu gw'osuubirayo akantu ng'ajjanga mukuba sitoole zammwe lumu twalinaawe ewaka natuwa emitwalo 5 aliwa omufere waliwo ka bizinesi awo kamumange kamaani olina jje nakuwa emitwalo 5 ate nalina akamulota ekiro nga ŋŋamba esente zange olweze nalese ngenda zitwala era yazitwala nagamba ate nali nkimanyi olwo ekintu kyekijjamuga kale osaba n'okisazaamu katika naye kyajja mama wange oli musajja yajja okugula amanda ga 10 nalinnya ne booda nemugamba walolabyeko omuntu kyagula amanda nagalinyira booda agettaano nemumudize nakitundu nemuwa n'amanda nali awo nasooka actually nemubuuza muli munda nali waliwo ekitali kituufu koye kuŋŋamba baatufeze kumbe ekiro omukulu yagambye nina sente zange nina zenkima naye mwe muzanyisa ebirooto tubagamba musabe linki tugende tubanyonyole bwe muli awo ebirooto bya ddala ojja zikola esawudi zitegene ku akawunti oba odda oloote jajja ntali mwalange kulikayo leeta nkuterekere alinga oli omuwala gwe nali nsabira notata wange angajangwe eno tutawe yafa ajangwe ewa eno ewali emirembe beerayo namugambanga ekigambo kimu gyogenda wootuukayo ojja kwegomba okudda nga tokyasa oba wali emirembe lwaki atojja okusoma nina ebintu ebirooto actually ebirooto nze buli wengwawo bijja buli wengwawo nze kakati wasumululwa actually sigendaga nti nasumululwa okyali mu process era kusuma embadde nninza oŋŋambye nti wasumululwa deliverance is a process oyinza okuwona kino ate wakati mu lugendo wabaawo ekirala ekikweripako so it's tujja kusumulwa until your last breath waliwo ne bwe nalota ekirooto nga gwe omwenyini oŋŋamba iwe good teacher naŋŋamba gwe era ova kusomesa bantu era abantu bafunye omukisa nti actually wampitako nairo muno nganje lwaki tojja noweereza ninja kujja nti naye nze kintu kimu kyendabyeko ndabye kumanyi ga Katonda yadde ngalabi spiritual
wali naatagalangako spiritual edno kyebalize Mukama ne bwe nasembayo wano actually n'ogwo omusota ogwo gwe nakugambye actually kikyali kiriya naye nga munda munze kyalinga ekigamba nti kifudde gwalinga guli awo nga ndi wano ngakufudde naye nga tekyali kiriya naye nga olaba tewali fiya nakufudde nekinasembayo olaba kinnaggwano aye nga ebiseera nali sikyasaba naye nga soonoona nga sijja kwonoona kambeere Omukama kankulinda oli awo tobuguma nga nyonyogoze naloota nga kubanga twali tudduka nga tuyingira kintu ekyo kyava mu mazzi nga tuyingira ennyumba actually baali bantu bangi buli omu nadduka naye nga kinoonya nze naye nga kyali kinene nga kisinga n'ebizimbe obuwanvu kinoonyamu gweka naye nga olw'okuba kale nali sisaba ekyoto kikoze eki luli eyali alwana kati akola ki adduka budduzi ya ne nga Mukama taasa naddu n'ekyupa nekizikirira kati nendaba n'ebirala ebyali bijja naye gaffe tetuli tukulwanyisa kasita bakubye kuubwa ate ffe bafukirawa nenda nga bafuse ng'abantu kati bakyalina banene ag'amaanyi ago that supernatural power naye abagana amaanyi kyagagezesaako waliwo ne binalota nga ngenda kukola naye nga ngenda mu ddwaliro nga oli musawo ate kati ate nga naloota ngenda kukola naye nva ku booda nengenda mu ddwaliro ntuuka mu ddwaliro nensabira omwana naawona Kama akutuma ministry kusabira abalwadde nendoota kino kyonakati nalootako omusajja nga yali possessed ng'amaaso meeru ng'ayagala ate kunnuma yali akunwanyisa nga Mukama nedda nemusabira busabisi nandaba ng'atere kakati okuŋŋaanira basaasi nze nsabira pasasinyo nsabira pasasinyo mami yalokoka waliyo ogo nze akyali mu bakatuliki be mami ye ayagaga Yesu wo sembeze eri nange ninowa ndagala omudaali gwange sapule oba osuula ebintu tukutula bintu byange ebyo bikutula awulira obeera tokayanoyo naye kati actually ewaka mpozi waliyo brother wange emyaka nga 14 yalinamu naye abasigadde mu nyumba ya kitange bakagulondya nyumba ya kitange tata wange teyali mulokole tata muki talina tribe tuli ndi Muganda ne mama amama nyankole okay kati ate kyenyinza okugamba kimu nti maama balina ebyabo kubanga nze twali abato babasala babasala nebateekamu eddagala ne kati ate ye taata jukira bo baganda ate ye musika bakusikisa nebi baki tebakwata ebyobugaga ne bakusikiza bintundu binegena kusombwa bitalina amakulu kati ate n'ebintu ebizze bimubaako manyi balwawo omuntu alwawo okola ki okubikoka sente azifunye nezifuumuuka bantu abasinga we batyo sente azifunye omazikwatako tomanya gyeziraga tomanyi kyezikoze ate mu famire yewaffe teri yali atuuseko bwentuusi nekuba kusoma mwana waffe noyimirira ddala kati buli bwenjagala kati nze nayagala ogenda okukola medicine nebigana naye kale nga niwutikayo koosi ng'eri wansi bagikaana tayita naye nga wano wateeka okuba waliwo ekiki onokuyingira ddala mu kusaba neŋŋamba wano wateeka okuba waliwo ekizibu ekizibu ekyo kubanga bino Mukama andaga okola ki osobola
naye ate kino kigaana kitya ate nga biri bikola ki biyinziddwa biyinzika kubanga nze mundamu nze temuli kutya kubanga nze okuloota wano ne wenalootanga nfumitibwa ebiso bingi naye nga nali nga nva mu kinnya bwe nti naye nga ndaba mukulembeze ali awo His Excellency tewabulwa atudde bw'ati naye kati oli yali anfumitafumita nga either alina kunzita oba nina kumutta awo ne ndaba waliwo kitoo kyange ekimusalako wano omutwe katini wano bwe kyamusalako katini nemukubayo nemuggyako omutwe nafiira ddala obuwanguzi buzze bungi indication naye nga ate n'okufa kwe nalootako n'ekirala nga ndabye ddala abasawo bennyininyini ng'abekinnansi nga babiri bali wali nga naye tumutwala agatwala gwe era tumutwala ababiri nabawangula newasigalamu omu oyo ng'avaamu emmese nenjikwata nenjimuliisa sajja kale yali akusindikira ekizuka nomuliisa ekizuka kye nina ebintu kale sijje nti kwewaana mukama alina ebintu byanyambyeko alina ebintu yanzijamu okutya ate mukama kyeyampa ekirabo nti yadde kiri nali nkikozesa mu bukyamu kyokuzamu bannanga amaanyi nali nkikozesa kivuddeyo mu ngeri yakyentuufu kivaayo nti ne bwewabaawo ki nsobola okuyimirirawo nsobola okubeerawo mugaba wakyaliwo essuubi nkyalabawo omukisa nkyalabawo ekitangaala nti luli biri nali mbikola wala ebintu byokola ntukesa newejjusa mu bulamu nogaa naye kale nayiga nti wenagwa nawulira nga nswadde Pawulo akyogera we nali omuto nali nkola banyigira ayogera ng'omuto nalowooza ng'omuto ne kati nkuze ate n'okwagala okuwonya oli omuwala olwokuba yangamba bagenda kumpaayo we yakyogera nga mutaasizza ntya n'okwatibwako kyankwasa ennaku bwe kyankwasa ennaku oli ne mugaa ku lwono kati olw'okumutaasa oye okumugjayo mu kisikiza nkwesonyiye kanyimirire ku lwono kanyimirire ku lw'amazima awo we nasiibira nenkomawo nga nkola ki nga nsiiba gendo ligaininga naye kyeneebaza mukama kyeyanyambyeko yadde byateeka successful byonna byoyagala omuntu abaako ne byayagala nemukatonda byakola ki byayagala kwagalako n'okwagala kwa Katonda bino ebirooto bye nabifunira kusanga mukama yali angamba genda okole ki genda oweereze kubanga abanga akulaga amaanyi okola ki ministry amaanyi gogayina naye nayagala ministry nange wenyingira naye ebyaddala ministry yakola ki ekyagaanyi yes musabe kokusaba omuvuka gwe nali nsaba naye yansingako yali akimanyiridde nnyo ye yangamba waliwo ministry eyaffe naye tulina kusaba paka mukama wakola ki bwagiggula generation ey'abavubuka angamba waliwo generation ey'abavubuka ejja kubanga bano bakoze eki akadefi bagenda kuvaawo nekirala nina ekirooto kyembadde saagala kwogera naye kankyogere ekirooto ekyo nalootako Museveni nga ndabako Kayanja naye nga bakyali bato bakozaayo mu buto bwabwe naye ndaba ne Kakande kubbiri nalina omuntu bona oyafa yali awo nebagamba ono Kakande ko Museveni oyo mulimba buli omu tukola ki tumutegeera nga His Excellency yagamba ntani alimba Kakande nti mufeero oyo tumutegeera naye yalagula n'akwata amafuta n'agayiwa Kayanja Museveni naye Kayanja teyajja kwa omuliro tegwamwokya
nga omuntu wayakako obwaso yakwata amafuta ki petroli nga wonokwata amafuta male manyi ogamba anointing nkwata amafuta noyiwa ku muntu omuliro mufo kyokumukwata jje gwamwakako buki bwasi ng'asigala ng'ayogera exercise n'agamba ati emboozi yo esigala yigenda mu maaso n'ezuukuka kuba kyalinga ekintu ekyali kibaddewo nga kiringa ekyali ekya bulijjo ekiri nnumu kakande tebamufukako mafuta kakande tebamufukako mafuta ate nga yennyini yali agambye oyo mufeerera nange mumanyi naye nga mu myaka giri namulanga nga muto nga ne Kayanja muto naye waliwo wano omuntu owokusatu ye nga simumanyi samutegeera naye nga kyenalaba yayogera kakande naga kakande ye mumanyi mufere kati Kayanja ali kumukuno omukono namuyiwako enalaba nga nze amafuta sijja kugamba ki naye omuliro we gwamwakaako gamba nga petrol noga amafuta jaloza anointing we gwamwakaako nga olaba ekintu ekitasayita muliro gwayakako bwasi nga tebwere kyekusobola kukola ki kumukolako ate gwakira kuno ku mubiri naye nga ali nnumu tuno togana sibula abantu kubanga abakulu bonna tubatumiddeko nnyo his excellence Musumba Kayanja ne Bulaza kubbiri awo Yesu akuye akwagala nnyo kakati tutuwumbawumba oba waliyo byolese wali akatalekeka byendese benji nnyo nze ebirooto ojja kudda nze ebirooto byennina kakutiya gwe Mr. Dream ate sibyogera nze mbitya lwaki bajja kunkolera ebirooto byange tujja mukyaza eri tujja kukyaza eri kakati ate nekirala nze mbaddeko ku kanisa zonna mbaddeko wakale wa Ssenyonga we nsinza okubeera nemutunga wayitayo ewa Pasa Ssenyonga yensabira yenkuŋŋaanira saawa zino ewa Pasa Tom sijaga nti manyiyo nnyo wayitayo ng'omuyise saategeera kubanga tamanyi kyakugjayo ebiseera biri n'oyitako n'eri eriyo Holerandi newemba nsaba nsindikayo omuliro kiki wagala kukima bugaga leka tosindikayo omuliro mazzi tewanywa gamala abasajja abo batemu balina kunywa gundi lita 2 wanywako tampeko era we naona nayo tekyo ekirooto bamaze sajja bano bakunze so amakasa gono agasenga ogagenzeemuko kanisa gyensinze ebbanga eddene Christian Life Church eri nagendayo gumugumu ate Christian Life Church sijaga nti ngenzemu ebbanga ddene waliwo kubanga ogenda mu church naye nga togimanyi nnyo deep ogenza kuŋŋaana gyentera okuŋŋaanira nze ate kubanga nze omuntu yali anenya nnyo pasita wange Ssenyonga ng'omunenyeza ki kunjiri gyabulira nga tetukwatagana yekyamagero naye actually lumu nali nkyokomplainingirako nempulira eddoboozi nga liŋŋamba instead of omukomplainingirako ekikunyiziza musabire kujja kubeera awo gwe ku maviivi era okuva olwo nembivaako gwe buli ewulire nga kikunyizizza tocomplaining saba genda maaso ga Mukama omugambe Mukama kino ate ye nga ate wemulugunye wegayirire amusonyiwe amutereeze mulayini si yakuddaawo ate omusumba ono era okuva olwo ekyo kyagenda kati omulaba katuti tokyalinamu kali ekitakusanyusizza nze ngenda bugenzi maaso ga Mukama nga musonyiwe kino Mukama nalabye nga musonyiwe oba omuyambye mutereeze ale ne benja okubuulira nga tuli ku kamera nti kubanga ne muno complaining kyokaga banaleeta yewaanaagwo ne muno complaining
kubanga naawe oguddeko otesitinze nange mpuliddeko okugwa tugomanyi ekintu kugwa tomala gabuukira muntu waliwo abagamba gogotya ekyo kikuwangula kitya nobutunuulira sitaani akuba ngeri zonna tewali gwatakuba akuba naye ekisa kya Katonda Mukama guba mukono gwe kikiwanguza oluse nekituwonya ebimu byetutalabye n'amaaso gaffe. Nze akatale ke kakanyiza okugamba nti byempiseemu nze ndi muvubuka ne bavubuka bannanga basinga babiyitamu kyo kimanyi nti naye excuse ziba nnyingi kwewolereza naye nga nze kye namanya kubanga nze newe mba ntambula ebiseera ebisinga mpulira okulumizibwa nga mundamu nzibe nga kati olaba abantu abo bayinza okuba bonona lwakuba gwe tosaba kale nkiwulira nalwakuba tosaba. So abantu abamu bonoonya babazikirira kuba tulemereddwa okuyimirira mu bituli byaffe. Actually ekintu ekyo kati nga luli bwe nalota ekyo ekirooto nga ngenda kufa kati sikyasa kyaga spiritual wali ofudde ng'omwoyo wakkiridde nga Mukama nga era ne bwe mba ntambula nenda wakale ebbaala nenda baki Mukama kikinga nti omuntu oyo azikirira lwakuba tokola ki tosaba toyimiridde mu kituli kyo kikati kyenkubiriza abalokole bannange nti ebiseera ebisinga ensobi zibeerawo naye ate tuleme kuzeekwasa kuzigulumiza kusigalayo omutali butuukirivu bwaffe tuyimirire kubanga buli lunaku lwe tubeerawo ku nsi tulina okulowera accountability tulina okuwembalirira nze nali manyi I can preach to myself ebiseera ebisinga Paul agamba examine yourself nze nyinza otuula awo nempulira enjiri nga neebuulira munda munzi nokola self reflection olwekyanze nenga nti olaba abantu nti omukulembeze mu covid oyagaa nti waba atambula paka ku ssaawa emu we baatambula nga wabawo consequences kati olwo Katonda wammwe agamba tokola kino n'okikola kiba kitegeeza wabaawo consequence wabaawo ekinene ekisinga zo tezirabikirawo ezimu ogenda ogiraba kiyinza okuba too late oba kiba kinene nnyo n'okusinga gwe oba olowooza oba kigenda kukostinga kinene kubanga nze nakimanya woogwa kikutwalira ebbanga ddene okuddamu okwezimba n'amafuta oba olina gaba gagenzi bogenda kuddamu kukuŋŋaanya ate bukuŋŋaanya ate kati saasira abo bakuŋŋaanya nga abalinza bakuŋŋaanya nga kikigenda kikunuunamu baakawezaawo obwendo bwe busatu ne babunuuna naye era nayimirira nze sadduka nayimirira nenzikiriza nti Mukama asobola okukola ki era asobola okumpanguza yadde bagamba twemulugunya nnyo nze kati ekintu ekyo nako okwemulugunya babivaako nemulugunya abana ba Isirayiri bemulugunya bonna basigala mu ddungu kati kubanga nze newe nali ngamba Mukama ate simpayo engeri endala nga si yakwemulugunya empayo engeri kakati nsiibye kiganye nsabye kikoze eki kiganye mpayo engeri endala kole ki tekiddanga abalala bagamba Mukama nkuwadde wiikisi bbiri so namuwa time kati kyenkubiriza abavubuka bannanga balokole tutambulire mu butuukirivu kubanga bino ebiseera bye tulimu byo bizibu n'okusinga bwe tulowooza n'okusinga bwe tulowooza nti no tubirabisa amaaso byangu kubanga nze nyinza oba sibirabyeko physically ne spiritually ndaba nga mbirabyeko nnyo bingi mbirabyeko nnyo si nti lwakuba ndi wa mukisa si nti lwakuba kwewaayo okwo ate nekwewaayo seewaddeyo kimala naye lwakuba Mukama bagamba akebera mutima nze omutima gwange saagala nnyo okulaba muntu ng'azikirira olw'okuba siyimiridde ebiseera ebisinga kimala kale kiba kinnuma naye nsaba Mukama era ampe obusobozi
ampa obusobozi era mpiseewo nkola omulimu gwe yakolaki kwe yakutumira gwe yantuma okukola. Kale olwaleero siibula abantu olwaleero mbeebaza okutulaba n'okutuwuliriza ne mbasaba omulokozi Yesu Kristo omukulembeze mu buli kimu kye mukola tujjewo okwemulugunya mu mitima gyaffe kubanga ne Yesu waliwo yagamba mu kubikkulirwa nti yadde muli baavu ate nga muli bagagga kitegeeza baali tebakola ki baali bayalaba nga abatayina naye nga spirituale nga Lazaro n'omugagga omugagga yakola n'akola eby'oku nsi Lazaro n'akola eby'omwoyo yafa n'agenda mu kifa kya Abrahamu omugagga n'azikirira yeetaaga amanye okubonaabona nti tuleme okutwala ebintu bino eby'oku nsi ebintu bye tulabisaako amaaso ng'ekikulu. Yes, tulina okukola tetulina kubonaabona tulina okuyimirira mu Katonda ate tayagalira baavu naye tetukifuula nga nsonga nkulu nnyo kyetugala tetulina kuba baavu ate okugwa kwaffe kubanga ssente yensibuko yaki yekibi. Kale olina bw'otumirayo? Ntumira ku maama wange bato bange mikwano gyange banaabulaba obutambi era njabbalaga ate nze wendi ate netumirayo ne prayer partner wange Eddie nze netumira ne kanisa yange Christian Life Church. Yes, nsaba tuyimirire mu Katonda. Musumba nze ntumidde omusumba n'omusumba Pastor Jackson Senyonga omutumidde. Yes. Mami Eva n'omusumba ne Josh ye mutabani tukutumidde ze kanisa sikyemulugunya kulwa kanisa kuba tebikola makulu tulina kufukamira tusabire kanisa. Amina. Kale ndowooza badde mulabi mulungi era omuweza mulungi omugenyi leka omulemu wadde Kampala munaayi atujja kubanga ate tumukomyawo omulundi omulala yonna gye twatandikidde okutuuka wano wetukomekereza olunaku olwaleero mutukkirize Ssaalongo Director addeyo waka omulemu ate n'alongo ndowooza ebintu yafumbye dda asobole okuba nga ate awummula omusajja akoze okuva ku makya. Bwera Jamiru mbadde mu studio okubanga ate nkutuusako programu eno abeetaaga linki y'ebirooto twakugambye dda yoweeri commentinga awo bw'otaategeera ebiro bijja kuyitako oba omulaba ajja kukwata offside so ndowooza weetaaga onnyonnyolwe ate mu nsi ey'omwoyo alinisa hoteli ebadde mabega waffe ng'etupushinga tusobole okuba nga ate tukutuusako programu eno gy'olaba okusinziira wonna wooli oba weetaaga mukolo jangu bookinge abalina embaga ayetaaga reception enemuunu beetaaga ebirabo n'ebintu ebirala bingi byakulya kifo kyo kituukaganye n'omutindo okusinziira ku mateeka agafuga ate ziwooteri mu nsi yonna. Wonojja security ya Uganda Police ne companies endala ojja kuba oli secure ate mu kifo ekituufu. Ndowooza tetugenda kubanga tusukka wano tusisinkane ate omulundi omundi omukulu ajja kuba akomawo tujja mukomyawo. Ndowooza Abaganda bagamba emboozi tebankadde kujjako ng'aginyumiza yagikoze ki yagikaddiyiza Matovu Sylvester Ssaalongo binzika ate nga Director wa Business Uganda abaddewo awo ng'akusikira ekifaananyi ekyo n'amaloboozi ate n'akikutuusaako awo mu nnyumbayo motokayo makaago mulimu gwonna osinzidde okuba nga ate otulabira. Tubaagaliza olunaku olungi beere bulungi mweraba.